Okyalaba okwanjula n'embaga. Batata tuli eno bamama balina mayumba banyinaze nabo bawulira bakojja bewulirirako n'abatuuze b'okukyalo kuno Mbulakati bakwegesa amaaso omwami waffe ku lwa mwana muwala waffe Lilian Nakiboneka mukibwenkaleza amaanyi abaana bano mubakubireko mu ngalo byonna byolaba ekimulina bwokiraba ekifaanana wakuwulira mulimu antumye nkugamba buli bwobeera ng'ofunye ekyokulya ekiri muno biringe nga bwe kiri kali musajja wa kabaka obudde tulina butono bwatyo nno alina olujja mwava nga ye mukadde waffe Luutu Katenda
eziba Mukyagwe alina olunyiriri era mutuva nga lwe lwa jjajjaffe Wantaate Mbidde era ziba Mukyagwe ava mu ssiga ya Gwaggalo era ziba Mukyagwe. Ekyo nno kyeyoleka lwatu nti muzzukulu wa Gabunga Essagala wayigiya talya mamba amazzi anywa. Ku ludda olwa nnyabo Kanywabirezi ye mukadde maama Saara Nalweyiso oyo nno ku ludda olwo tuba bazzukulu ba Lwanduga lwa Katende Sserukululengeja simanyi ludiirwa bw'omuwalirira ebbanja nga liwedde muwala wange bwe mulabye omulungi bwatyo ateke n'obutegenyi ekyamazima amannya ge ye Liliyani Nakiboneka. Oyo muwala w'omwami Lameka Kiyega alengedda wano oyo nno muzzukulu wa Yekosafaati Muganda era muzzukulu wa Ibulayimu Gambi. Mu bufunze omwana oyo wano totya nnyo kubanga twawukanamuko si bwe guli bakadde bakwe noono wa mmamba naye yawukana si bwe guli mukono ali mukulaba Delta TV webale nnyo webalire ddala era tukwagala nnyo tugamba nti tugenda maaso ne bannaffe aba Malakai Ecology. Malakai Ecology esangibwa Kitende wali eri ku Rentebe nolwekyo osobola ogenda n'okolerayo honeymoon yo n'okolerayo wedding reception parties ez'enjawulo. Malakai Ecology mu butuufu be basinga mukwano ate nga Sharitas by the World tugamba nti boarding section twagiguddewo nolwekyo ayagala okubeera nga otuwa omwana nga odaaga tomanyiwa wakusula. Sharitas by the World yaleese boarding section etandika January nga 2 nolwekyo jangu booking naye nga tukyagenda maaso n'okuregisteringa abaana abasoma ebyenviri. Jjukira nti omukolo gwonna tuguteeka mu lunaku lumu kubanga tulina gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi z'abagole ezipangisibwa saloon ekola ku bagole kwegamba tutegeka omukolo gwo gwonna video bifaananyi buli kimu tukikola mu ssaawa egyo emu. Tulina omugole waffe yakava mu kidaala twamwambaza twamukozeko enviiri ne makeup kwegamba musanyufu okitegedde bana yakikubye nabadde mu kidaala abantu bonna ne bagamba Lilian ekimuli kyaliri kulikayo nvuddeyo ng'okikumbye Sharita era gwe singa sigwe simanyi ng'onyumye nnyo webale kusiima gomesi wazijjawa nazijja ku Sharita's Bridal World enviri ne makeup byawa byonna eyo abagole bagambe nti omugole yakozeeko bannaye abagole mwenna abali eyo temutya mujje wa Sharita abakoleko bulungi buli kimu akimanyi kyakola akitegeera. Tulekayo mu kidaala nvuddeyo obadde watya mpunyonyonyo olaba nti wewamidde omukolo gwo nkirabye ate naki nalo katundu kyakasinze okusanyusa mu kidaala mukwano katundu akasinze okusanyusa mwami wange ngaali mukulu just unsurprising bade sikisuubira akoze eki unsurprising azinya amazina kuba ogula musirise nobeere wako nomugamba bakuzinze mutasobola naye wano akikoze anti akwagala bakuta obudde ekyo kyekisinze n'okunsanyusiza ddala. Tugenda okubeera saa 6 nga bali wano bambi omaze naye ebbanga kinyo maze naye emyaka 11 ekiki ninga ate oli muto ate ndi muto ntya gye nafumbirwa nga nkyali muto era yankwana nga nkyali muto kyasoma nali sisoma naye ndi wa bulaza wange awo nakulaba nandaba nantokota wakkiriza mangu bawalwalwawo nasooka ne muzaala wakubanze gula ndi muzaalayi nkitegeera nasooka ne muzaala wange andaba neera nga womanyi Katonda byategese tewabeera wakigaana. Amiina. Biki by'omuyizeemu ebikuleetedde naawe okukkiriza omuleete wano? Byemuyizeemu bingi nze nina effujjo n'eddalu naye ye kwata mpola ebintu bye ate ngamba kino kikyamu kino kyekituufu kyekisinga omwagala nabasinga okukola ensobi n'atakugamba nti eno
ekyo kisingira ddala okumunjagaza. Oli yagala omukolo gwo gutambule gutya gubeereko ki? Naye njagala omukolo gubeere we guti ng'era we guli. Buli kye wali oyagala kituukiridde enkuba tetonye mu mukolo gwange ekyo kyebaliza Katonda. Omwami wange agidde mu budde ali naye musanyufu. Abasajja abamusinga baba banyiivu naye ye musanyufu just mbadde sikisuubira ekyo kyakoze. Kiki wasooka osasula ku bajeti? Ku bajeti etya ng'otandika otegeka omukolo? bye nasooka okusasula of course nasooka sasula gwe nga njagala ndaga abantu tibakutu nga njagala ndaga ebukawa bwonna obwali bunzanyirako nga bukusobola ate era bwebeerayo omulala kyesi yansobola yasooka nandaba yalaba ekyomunda natalaba kyakungulu kuba abasinga bandaba nnyo wano nti nga balooza nti olina ddala oli naye nga muntu munda gyendi ndi mulamu. Okutta otya nosobola omuwangula? Mukuttera nga omukazi wakwata omusajja sijagamba nti nomumanyi okukwata wabula ebisinga kasito wekulembeza Katonda owangula bingi. Kakati mukwano kayimba kikoyagala omuweereza? Akayimba kenjagala omuweereza Be With You akalema namakula tandika layini esinga okunyumira yegwe yajja nekitangaala nojja wenzikiza mu maaso nondaga ebyewala nakakasiza dda omusajja wani namutwala dda tatamakurina namutwala ye wange abamuliko bye bamuveeko. Webaze ku bantu mukwano. Okwebaza nga nasookera ddala okwebaza baganda bange okuviira ddala ku mukulu kaa ku muto banjiriddewo omubiri neyanziza ddala taata ekirasi taata Angel Bone mama Frida nenebaza ne taata wange ansupportinze nnyo angumiza nnyo kyebaziza Katonda nti taata wange abadde mulamu abasinga bakola emikolo nga tebaliiwo naye wange nfuddewo nga ndaba naye musanyufu ekyala nebaza ggwe mpabudde mu bingi ebimu ongumiza gwambadde waliwo ekirala nga nkugaddemu amaanyi nkirabye era waŋŋamba nekwategena tonya nenzikiriza naye badde tonya mabege naye yo tetonye metuuyaawo muganda wo mulaba otya? Bannange anyumye nnyo balimukolako obwedde bwogira bwojja mu ddinisa nga ndaba kikuteyo ennyabo nedda tekiteko mu bugalo bugambe kyekyo sister kyekyo mama Queenie congratulations bekumire kuki babeze w'amaka gaabwe wali mu kamera ekyamazima ddala bekumire ku Mukama Katonda kuba yenannyini byonna ffe tumanya Mukama Katonda abeere wamu nabo bajja kuwangula wendo olina akalulu kookuba Mukwano tulaba ku Delta TV tuli wano ne mami eyazaala omugole omukyala afuuse ensonga olunaku olwaleero. Mami ali so sweet obwedda ayaniriza buli omu banenga nsanyusa obbalaba banenga munyumi banenga muli basanyufu. Mami webali kubeera n'akamwenyumu ennyango. Kale nnyabo webale kusiima webalina kutwaniriza kale nnyabo banange otya leero gyendi ndi bulungi olwaleero lusinzeko ezaabulijjo lwali lusinze eza bulijjo lwaki anti monnange bw'ozaala omwana era ekiddirira osuubira ekyo ate nga mulungi yennyabo banna yono yennyini liriya nakiboneka ennyabo wa musanvu nze nkyali ndi wamu ennyabo okikoze otya mu byonna ekisonga obukulu badde neesiga Katonda. Lilian bwe yakugamba nti aleeta omwami wakikkiririzaawo oba? Okusooka sakikkiririzaawo naye olw'okuba nina okukkiriza eri Katonda obako kyomusibirira ekinaamuyamba okubeezawo amakaage. Ekisookera ddala obukulu mwana wange Lilian nakiboneka nga nkugamba ebigambo bino weesige Katonda mu byonna kulembeza Katonda. Essimu z'omusajja zeenenye ziviireko ddala ebyo tonswaza nze maama wo naakufumba emyaka 36 goberera ekyange towuliriza ŋŋambo z'abantu
nga bw'oyongera okusaba Katonda ajja kukulembera mu byonna tewali kisinga Katonda. Nebazeko ku bantu b'okukyalo. Ekukyalo nebaza abantu bonna ab'okukyalo kuno Mbulakati gyembeera Kayunga district n'ebyalo ebirinanyeewo n'abantu bonna ababaddewo ku lwange abannyambyeko ku lw'omukolo guno sanyuse nnyo sanyukidde ddala. Kayimba kikowulira kweyagala oyimba olwaleero olw'essanyu ly'olina? Olw'essanyu lw'olina Katonda. Tutandike 1 2 3 enter. Tuyimuke n'okuyimuka kati. Ale Katonda yabadde w'ensonga. Katonda yabadde w'ensonga. Katonda bannange kati waleke mukwano. Mami ddayo ate obuze kubako omugole koddeyo okyuse. Teyanziza nnyo maama tweyanze. Kale nnyabo ddeyo ogirabye bweri wano. Ono ye munene. Ono ye munene Lilian Nakiboneka. Nenga twongera okugamba tukyagenda mu maaso n'okunyumirwa omukolo guno mukwano tova ku Delta TV tukolesha Richards Bridal yeyambaza omugole emukozeko enviiri ne makeup nange be banyambaza nawe tujja kukwambaza atonyume aye twerabira kubira ng'oyita ku Malakai Ecology 2nd January School of Beauty yaleese ekisulo leeta omwana wajja asome ebyenviiri. Okyalaba okwanjula n'embaga.